Tukwaniriza nnyo Nora, good morning. How are you? Twesimye okubeera naawe. Alice. Kale, Alice nawe nkutumidde nnyo. Mirembe, good morning. Joy, good morning. Bridget ne David mbatumidde. Banyogera Bridget ne David otegeera mbatumidde. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa, omwami Fred nawe nkutumidde nnyo, n'omukyala Anne nawe nkutumidde nnyo, n'omukyala Dina nawe nkutumidde nnyo. Muli mutya Pam, good morning. Betty, how are you? Mukama nga mwesigwa, Mukama wakisa Robert nawe nkutumidde nnyo, Mukama mulungi amakya ga leero. You are the righteousness of God. The righteousness shall flourish. Oli mutukuvu wa Katonda, abatuukirivu beeyongera bakulaakulana. Ne bwe buba kiro mu ttumbi Tina babeera bakulaakulana. Ne bwe buba mukaaga gwa kiro Etho, they are prospering. How? Nagambye righteousness Etho is a character. Hilda, righteousness is a character. This is a character we're going to attain. This is an institution. This is a way of life. Kambabulire. Olaba sani byo naye byakutegekera. Enkwe bayinza okuzikolera over 30 plus years. Naye Katonda bw'ayingirawo akyusa omulundi ogwo gumuloyi. Tebulaba nti Bible kyeva etugamba walk in the spirit. Julie, walk in the spirit. Mutambulire mu mwoyo. Bwe tulokoka, we are transformed. Tukyusibwa. Kati bwe tukyusibwa, obutuukirivu buno nagambe we don't make it, we follow after righteousness. Akitegeera, we follow. Omuntu abeera asomye mu nkola y'ensi yeesiga empapula ze. Akitegeera, zaagoberera. You follow. Bw'otambula Hilda, tena omasobola kulaba nti oli bwoti, olina professional bweti ne bweti. But your papers will defend you. Kati ate bwe tuloka, we go to a higher level. Gwate omulokole. Nti omwoyo omutukuvu gwe tugoberera. He knows. Ate ffe tutuuka ekiseera, si buli kyonna ekijja mu maaso go nti onookikola. No. For omwoyo omutukuvu has a perfect. Laba kyagamba. Kikino. Jeremiah 29. Jeremiah Saida, good morning. Jeremiah 29. Kayongo, good morning. 29. Jeremiah 29 verses 13. Agamba atya. Era mulinoonya ne mundaba. Tagambye nti mulinoonya. Katonda bw'ayogera, that is it. Aida. Mulinoonya ne mundaba. Isaac mpulira. Mulinoonya Laura ne mundaba. Irene, ojja kunnoonya ondabe. Tebakulimba nti tosobola kundaba. Kati now we are setting off. Katika lwaki akyogera kino? Omuntu bw'asoma obusawo ate tomusuubira musanga mu kkooti. Ajja basibisa n'ebintu byonna ate babasibe babayise nawo Justin. Ontegeera. Kati lwaki aga bw'ogenda mu kkooti manya agenda kuwoza omusawo n'ekyakola akimanyi. You get it? Kati naffe bwe tulokoka kyava atugamba lwaki eseza agamba nti bw'onoomunoonya ojja mulaba Michael kubanga oli mu ye. You are the righteousness of God. You are the righteousness of God. Ulira bw'agamba nti bw'onoonoonya era kyovulaba bino byonna ebirooto bye tuloose bino byonna nagambye nti bw'obanga Queen agambye tusharinge account Ivan ne baŋŋamba gwe kankuveeko Clara kati ne bagamba Ivan nti Queen tusharinge account naye mbeera ndowoleza mu account ye buli kiseera. Kiringa omuntu bw'ajja n'atula mu office yo n'atula ku ntebe yo. N'atula ku ntebe yo. Naye n'otegera nti kale gwe tuula naye nange enkya bujja kukya nzijeewo tongoba naye nja kutandika okulowoleza mu office yo nja kutandika okulowoleza mu benefits zo gwe linda gwe saaga gwe tuulawo nnyo buli omu alina ekiseera ekyokusasula Mukama yebaza. Kati agambye nti kati ntandika kulowoleza mu account yani ya Queen shiringi ya Uganda ne bwegwa nze nsigala ndowoleza mu pound
oba ontegeera bulungi. Kati naffe kyava gamba era mulinoonya ne mundaba bwe mulinnekenneenya n'omutima gwammwe gwonna, nange mulindaba bw'ayogera Mukama, era ndikyusa nate obusibe bwammwe. Okitegeera? The moment, oh God, ebimu obadde olowooza nti ogenda kusooka kuluma amannyo. Ebimu olowooza nti nno ogenda kusooka kuluma amannyo okubivaamu. The moment you see God, kyova olaba kyava atugamba mubeere batuukirivu nga kitammwe bw'ali omutuukirivu, ebintu abiraba bulala. The moment kasita ozuula Yesu, kimera ebikusibye birina genda bugenzi, birina. Ampuliriza, the moment kabube bulimba, kobere nga gwa abadde asingayo obunanfuusi, kobere nga gwa abadde asingayo obulogo, kobere nga gwa abadde asingayo okusosola, kobere nga gwa abadde anyoma, buli kyonna ekibi kankyogere. The moment you see God sanyu, obulamu bwe bukyusibwa. Raymond ompulira, totally. Era munaku ogamba nti no Mukama njagala nkulabe. Come on. Mu butuukirivu, the righteous prosper, they are renewed. Bwe laba Musa bwe yasisinkana Katonda, what happened to him? Laba Yusufu bwe Yusufu, laba Paulo bwe yamusisinkana, laba Petero. Mukama yebaze. They were all transformed, renewed. Gw'osaaga amaanyi g'olina mu butuukirivu, we are transformed, we are renewed in his presence. We can try to have practicing the presence of God, practicing the presence of the Holy Spirit, practicing the presence nti ensula ez'obulamu ziva muggwe, ziri muggwe, nti Katonda ye yakutonda era omukka gwe gukuwa obulamu. Olaba Mukama yebazibwe. Egamba practicing ali naawe atambula. Kankole Katonda ebintu by'ensi bwe tubiraba, Yesu bw'abiraba, he's above. Era kyovula tubane tulwana entalo, Mukama kino kijjeo agamba bugambi jangu mu kubeerawo kwange. Ekyo Paulo kye yagamba nti bwe natuuka mu ggulu, agamba waliwo omusajja yatuuka mu ggulu eryokusatu, nti yawulira ebigambo ebitayitanga mu matu ge, yawulira ebigambo ebitayitanga mu kamwa ke. Why? This is God. Gana amagezi g'ensi gakomera ddala. Ndwadde, busibe, dogo, buzairwana. Kyova olaba abamunoonya atugamba tetusobola munoonyeza bwerere. Tumuzuula Mebo. Ompulira Mebo. Brandon tumuzuula, Brenda tumuzuula, Wally. It is you to be transformed. Gwe lwaki teweebuuza muganda woyo oba gwe kennyini lwaki okola ebibi ebyo by'obadde okola? Lwaki olina obusungu? Lwaki obwenzi bukubonyaabonya? Lwaki ologa? Lwaki otta? Lwaki okola by'okola ebyo? Nawe weebuuze. Omanyi lwaki? Kubanga you are practicing the presence of the evil one. Omulabe Sitaani ali mu ggwe, yafuga, akuwa ebirowoozo. Buli kyonna olaba kibi, obeera kubujja, obeera otya, ogamba oba kino kigenda kutuukako, oli mu Middle East otya, Imelda, buli kyonna waloose ekirooto otya, ngweraliikiridde, otabuddwa. Lwaki? You are practicing the presence of the devil. Mukama yebazibwe. Kati tukyusibwa, we are renewed. Bw'otandika okupracticing, gwetaba Paulo bwe yali yatta buli kiramu kyonna. He was killing every believer. Naye olunaku lwe yalokoka, things changed. Ebintu yatandika obbirabwa obulala. Yatandika okutegeera ebintu nga Katonda bw'abitegeera. N'ategeera okwagala kwa Yesu. N'agamba ali alinjawukanya kwagala kwa Kristo. N'agamba w'amaanyi ali mu nsi okusinga oyo ali mu nsi. N'agamba banoonya otutta buli kiseera. Naye tuli bawanguzi n'okukira. Can you imagine? Kakyovula bono kyava atugamba mulinoonya ne mundaba. Bwe mulimala okundaba muliva mu busibe bwammwe bwe mubadde mulowooza.
That is it. But don't be alone. Never walk alone. Juliet Justin Wamontegera. Never walk alone. Totambula weka. You never walk alone. Hey, ani owulira abantu babitegera talitambula. Never walk alone. You not walk alone. Olina gwoli naye. Olina ekyo kitegede practicing the presence of God. Waliwo okuva lwe walokoka wafuuka ekitonde ekijja ebyedda byagenda. Kati laba omusana guli naawe, obwakatonda buli naawe, okusaasira kuli naawe, ebirowoozo ebirungi biri naawe, obuwanguzi buli naawe. Era kyovudde olaba tumaliriza nga abantu abasinga enjiri gye tusinga okufuna eringa yaba PR, public speakers. Oja kubeera bwoti, oja kubeera bwoti, oja kubotola, oja kutu. No, we know who we are. Josephine, Shamina ekira kituuse omanye kyoli nga tebakubulira bubulizi kyoli. Kyovudde olaba lwaki ogamba okusaba kuganya kubanga tomanyi kyoli. Julia, bw'onootegeera kyoli, you are the righteousness of God. Omwoyo wa Katonda atula mu ggwe, ze nsula ez'obulamu ali naawe ekiseera kyonna, waggulibwa n'omusaayi ogutaliiko bbala, ojja kuzuukuka otandika okusaba. Olira Justin byayogera ti Liverpool team yo yabitegeera that you never walk alone. Justin kale Mukama yeebazibwe. Hey, you will never walk alone. Bwe bw'ozuukuka ekiro oli naani? Bw'oba osaba oli naani? Sokolindeko Aneta. Abaana obadde ogamba bakuteganya omanyi gwe oli naye. Alice, Laura, Irene. Hey, obadde ogamba omwami akutawanya omanyi gwe oli naye. Kati ogenda tugamba nze sikyasobola kusaba. Are you sure? Omanyi gwe oli naye. Omusizaamu ekitiibwa. Oyo bw'ogaana omussaamu ekitiibwa, omwami onoosobola omussaamu ekitiibwa. Tolaba. Nze sirina mulimu. Are you sure? Are you alone? You will never walk alone. Mukama yebaze. Tosobola kubeera wekka Deborah. Olwayo kankubuulire. Kati olwayo jangu mu counseling. Otandika okwogera by'oyogera. Nze kati simanyi bwe naasobola Patricia otandika obyogera. Ugwe. Josephine. Ugwe. Bakulina. Kati byote bwe twadde twogera ebigambo ne twesa kati nze ndizeka era nze simanyi kusaba gwe bwe tomanyi nti ekijjira omutima akamwa kyekoogera. Omanye emirundi emeka gye weesibye ng'okola statement eyo nti ndinzeka. Gwe omanye emirundi emeka gye weesibye. Mukama yebaze. Wamma aba Liverpool bo bakitegeera. You never walk alone. Mukama yebaze. Gwokimanyi, are you conscious? Do you discern? Oyawula eby'omwendo n'obitajja bya mwendo. Omutuukirivu anaakulaakulananga buli kiseera. Ne bwe liba ttumbi lya kiro. He will prosper. He will progress. Ajja kweyongera. Oba oyagala oba toyagala. Kubanga tali yekka. Ali ne Katonda we. Omutuukirivu bw'atyo bw'anaabanga. Tubula kyavaga mu butuukirivu tunaye. Obadde ogamba abaana bakutawanya. Obadde ogamba omwami yakutawanya. Obadde ogamba ku mulimu bakutawanya. Mbulira bakutawanya. Ebibala by'omwoyo omutukuvu. Olaba bw'ogenda okukyusa omanyi lwaki bakutawanya. Kubanga gye bakomeza okukutawanya gy'ofunye obusungu, gy'ofunye okutya, gy'ofunye okwera. Ebyo byonna nkola ya Sitaani. Can you pray? Osobola okulaba Katonda. Osobola omusinkana nga Paulo bwe yamusinkana. Osobola omusinkana nga Joshua bwe yamusinkana. Osobola gwe ng'oli mu state eyo. Ulira bw'agamba otuvudde wano tumazeewo. Naakusumula naakujja n'emmere naye atwegaseeko. Naakujja mu busibe. Naakujja mu busibe. I'll deliver you. Tokiraba. Mukama yeebazibwe. Hey,
Yesu amala yaŋŋambye nti n'aba Uganda n'aba Middle East twakitegeera dda. Kale ate kankuwe kano Isaaya 5 munnya gwe kalabe mu butuukirivu bwe tunayima togenda ku 14 genda ku Isaiah 54:1 todduka misinde genda ku verses 14. Egamba yimba gwe omugumba atazaalanga baguka oyimbe oyogerere waggulu atalumwanga kukuzaala kubanga abaana b'oyo atalina bba bangi okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa. Can you imagine mire? Yimba toli weka. You are not alone. Toli weka. Omanyi kyolina. Kiyimba. Mukama yebazwe. Hey. Gwe yimba. Ani otuwulira. Mukama yebazwe. Omugumba atazaalanga baguka oyimbe oyogere waggulu atalumwanga kukuzaala kubanga abaana b'oyo atalina bba bangi okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa bw'ayogera Mukama. Wulira bw'agamba olunya olwokubiri agamba gaziya ekifo kya weemayo. Olaba bw'ogaziya bajja kuwayiriza bagenda kukola bingi bikulage bakubuuze Jackie ayushwa Katonda ali naawe gwe nga gy'okoma ogejja ogamba bw'aba ali nange bino byagenda okukola bw'aba ali nange bagenda kugolokoka bino byagenda okukola bino ng'omanyi you are aware. Sophie omanyi abalimba tebagenda kukoma gy'oli abawayiza tebagenda kukoma gy'oli abateesa obubi tebagenda ebireeta ebibi tebigenda kukoma gy'oli enkwezo iyiyo bankubuulira eki n'endwadde zijja kujja ebizimba by'obwongo bijja kujja kansa buli kyonna naye omanyi ky'oli omanyi bw'otali weka Flavia omutuukirivu anaabeeranga bulungi ekiseera kyonna. Omutuukirivu anaakulaakulananga ekiseera kyonna. Omutuukirivu ontegedde tolina mulimu tolinaki gwe tomanyi nti toli weka tomanyi nti Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe ali naawe obadde otambula otya. Nabagamba jjukira nabagamba you are never ready until you are with the Holy Spirit. Togamba nti oli ready Sarah okutuusa ng'olina Omwoyo Omutukuvu. Gwe saba siiba byonna bikole naye bw'aba tannayingirawo bw'oba tonna practicinga nti ali naawe you are not ready. Ne bw'onootegeka ebita bameka be tulabye abategese ebintu byabwe ku last minute ne bifa. Bameka be tulabye abategekedde abaana bwe ku last minute ne bifa. Gwe omuntu ateesa ekibi muleke. Gwe Uganda ateesa obubi muleke. Gwe ab'Ebunyoro akuteeseza obubi muleke. Abali mu Buganda aweese ebibi muleke. Abali eggulu, abali embale, abali mu Middle East, abali e Germany, abali mu Australia, abali mu Toronto, yonna gy'oli US yonna ateesa obubi muleke kubanga tannaba kubeera ready. Omanyi lwaki? Talina Mwoyo Mutukuvu. Talina mufuula mwana wamma kayite so kitegedde. Talina. Susan, talina. Tannategeera Julia. Unless mu butuukirivu mwatuna follow after tobwekolera tomeggana n'abantu. Bayibuli kyeva egamba amakubo gange sige makubo go. Amakubo gange gali waggulu nnyo n'amakubo gammwe. Kati gy'ayagala tutambulire atya agenda tukulembera Christmas agenda tusookayo Aida. Gwe olaba omanyi obulungi obuli mu mwana w'Omwoyo Omutukuvu yabumanyi. Omanyi obulungi obuli mu mwana w'Omwoyo Omutukuvu yabumanyi. Omanyi obulungi obuli mu gwe wadde bakulogaloga ne bakola byonna taata ne bamukola babadde bamuweeseza maama baganda bwe yonna naye omanyi obulungi obungi ennyo obuli mwoyo gw'oli naye gwe wamusomyeko mu Genesis 1:3. Genesis 1:3 emukulaga
Bible negamba Katonda n'atunulira byonna ebitondeddwa. Jjukira byonna byali bitabuse nga Sunda bamutabudde. Shamini bamutabudde. Kaitesi bamutabudde. Byonna omwami n'omukyala lumbi. Byonna bitabuse. Omwoyo omutukuvu. Julia, omwoyo omutukuvu. Jasin, omwoyo omutukuvu yaliwo. Teyali yekka. Mile, bwekito bwe kiri. Deborah, Cecilia, Teddy. Mukama yebazwe. Hey, Babro mpulira. Ne Richard ampulira. That is what it is. Imelda. Yonna gy'oli oliwa. Obadde weekweseewa Raymond. Team Somalia. Oliwa. Team Africa. Where are you? Team Kenya. Team Rwanda. Team Zambia. Team Botswana. Team South Africa. Chichi. Abali Ghana. Wanji. Hey. You are not alone. You are never ready. Vakugana amandaga ever ready agugaleke. You are never ready until is nebwokola byonna. Once the Spirit of God is with you, you are ever ready. Nebwoba tomanyi kyakuddamu mu kooti ajja kukwakamu n'amagezi. By'onoyogera no one can resist. Olaba bw'osaba. Do you know why you pray? Ti bw'otandika okusaba tewali kigambo ky'oyogera ng'olina omwoyo mutukuvu kisobola kubeera resisted. Tewali sitaani kyasobola. Leka sitaani akuvungevunge kagibeere emyaka 4, 3, 36, 37. Leka akuvungevunge with one word ng'olina omwoyo mutukuvu. That is it. Kyava agamba ku lunaku luli ekikoligo kirimenyeka olw'amafuta. It will be destroyed. Juliet naye ayingidde olaye Juliet. Amin. Hey. Mukama yebazwe. Juliet bwekito bwe kiri. Only one day. Naye tuli ba mukisa. Kale tulina omukisa. Kale twagalibwa. Kale Yesu akwagala. Kale bakwagala. Ng'omwami akwagala Yesu. Bwoba oli mu mmotoka teekako ka smile. N'omukyala nawe teekako ka smile. Kale byonna ebibadde bikunyiza obadde weerayikidde abaana. Kiki? Kale. You are not alone. Omwoyo omutukuvu ali naawe. Laba mu office obadde otiddeyo. Babadde bateze ne bye bateze byonna laba bwakulembedde ali naawe. Oli ready okuwangula. Oli ready okubeera omwanguzi n'okukirawo. Buli ekiri mu kyobula nti Yesu yakulembera omwoyo omutukuvu. Buli we yagendanga nga mu Bible mu ekiri. Ever ready. Irene ompulidde. Hilda ompulidde. Kiki kyekyakanze. Kiki weeraliikidde. Kyekyali ku Yusufu bagenda omutuusa mu kkomera nga he's ever ready set. Ne bamuleeta buuyo bamuleeta okutuuka eri nga n'emirimu gye gyakyusa edda. Kale Yusufu labirira wano. Ali ne bagamba ate omusibe nga balina n'ekirowoozo nti musibe. Balaba bulungi mu ye. Kati naye laba gye babadde bakusibidde. Laba obadde olowooza oli wekka. Mukama yebazwe. You are never alone. Kyovulaba Yesu yagamba abayigiriza temuva mu kisenge ekyawaggulu okujjako ng'omwoyo mutukuvu amaze obbakkako. Yali amanyi kyabategeeza. Yali amanyi kye yali abagamba. Kati naawe gwate omwoyo mutukuvu ali mu gwe. Bw'olokoka bw'oti bweppa he's in you. Kiki ky'obadde otya hana? Gw'obadde olowooleza bannange kiki ekigenda mu maaso? Kiki ky'obadde weeraliikirira? Mukama yebazwe. Hilbert gw'obadde olowooza. Nedda naawe Vivian. Nedda. Waliwo gw'olina. Kyova olaba kyava agamba gino emigugu Vivian tulekerawo gitikka abantu. Tugitissa abantu. Byonna tugitissa abantu. Kyava agamba mwetikka omugugu gwange. Ayagala ffe twetikka ogugwe. Tulekerawo gitikkisa abantu. Kubanga ogwange mwangu. Ate si muzito. Kati gwe by'obatikka bamanyi ky'ogenda okuba. Bamanyi ky'oli. Abamanyi kiky'oli katuna kye yakutondera okuba. Bamanyi obugagga obw'ekitiibwa obuli mu ggwe. Kati gwe ate obeetikkisa. Katukomewo.
Our God is awesome. Katukomeo. Wuliriza program bw'omusaba awulira okuva ku bbalaza kuva ssaawa 10 ez'ekiro ku 98.7 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga 10.7 Masaka 93.5 Mubende emmere y'omwoyo. Hallelujah. Gwe tokawulidde ka instrumento ako bwe katoke kali mugwe kavuga nugo bade tokawulira yodo bade tokawulira sino bade tokawulira kalyo mukagulumiza Yesu. Your God is awesome. Nawo oli wamwe kalyo mo mire kakuba muggo go bade tokawuliriza lito fire. You are never alone. Ogenda kawulira nga kakuba. Operations manager. Weekend twafuna status ya operations manager. Buli chonna. Now righteousness. Kati otege. In fact nagamba last week. Nti bwono otegeera bwobera operations manager. Otegeera buli chonna department chelino kukola. Every department. Kati tutuse kudala elyokutegeera nti no we are the righteousness of God. What are we supposed to do? First of all, to learn to follow. To learn that we are not alone. Okuyiga okugoberera obutuukirivu. Okuyiga okutegeera nti tulifeka. Essuubi lyaffe okubanga ye Katonda. Essuubi lyaffe okubanga ye Katonda. Nagamba tulina Katonda kitaffe omanyi omulimu gwakola. Katonda omwana omanyi omulimu gwakola. Ne Katonda omwoyo mutukuvu who causes manifestations. Oyaleeta byonna ebive wa kitaffe nebigwe w'omwana abituukiriza gye tuli. Ompulira operations. Kati otandise omulimu gwo. Mukama yebaza. Obutuukirivu. Laba Yusufu bamututte olozea rwana nabo bamutwala. But he knew. Yagamba muntwale naye temumanya I'm not alone. Eggulo nagambye baali basiba Paulo ne Sira nga bamanyi kye basiba. Bali basiba Petero nga bamanyi kye basiba. Babadde basiba Raymond, babadde basiba Heoda Sanyu, Aida, babadde bakwata ku baana, babadde basiba Uganda, babadde basiba ensi gy'olimu. Sitaani abadde aweesezza ku lulwo gw'oboneebone. Bamanyi kye babadde basiba. Tebaategeera nti gwe baatwala mu kkomera ate baali bamutudde ku kkubo erimufuula katikkiro. Baali tebamanyi nti byonna bye baamukola byali mutwala ku point ey'okufuuka katikkiro, the leader. Crispus ndowooza okitegedde. They didn't know. Kati naffe kati gw'obadde otya n'oloota ekirooto kino ne bakusomesa n'ogamba bannange ate naloosa abafu. Tebamanyi gye baakukwatira mu bafu bagenda kuwanika bajja kwejjusa lwaki baabikola. Bye bakoze abazzukulu bo, bye bakoze abaana bo, bye baweesezza ebikulumbye mu maka, by'obadde olaba ku baana bo olwaleero, by'olabye mu biseera bino ng'oli mu lockdown, by'olabye by'obadde gundi kwankubulire. You are the righteousness of God. Gwe mutuukirivu wa Katonda. Omwoyo wa Mukama ali mu ggwe. Waggulibwa n'omusaayi ogutaliiko bbala. Ekisa kya Katonda kitegeeza kiri naawe. Okusaasirwa kuli naawe. Ekigambo kya Katonda kiramu. Bamalayika baagala kubeera ku Namulondo ate Namulondo eri mu ggwe.
bwetwalaba bwe twasoma Ezekiel mwega atino okulaba bino ebitonde omwoyo omutukuvu omwoyo bw'atambula nabyo ne bitambula naye waggulu nga kuliko namulondo. Abo bamalayika be banyumirwa okubeera. Abange you can't give what you do not have. Tosobola gaba kyotalina bw'oba tonnakitegeera Juliet tosobola kigaba. Justin kyotalina tosobola kigaba. Vivian you want. Michael tosobola. Moses you can't give out what you do not have. Oba waki kyotamanyi naye kati kiri mu ggwe. Mukama, it is in you, active, living in you. Yusufu bamuteeka mu kkomera. Simanyi mama Jeremiah simanyi kiki bakutaddemu kiki babaddemu kiki obadde ebirowoozo byolabwe bikyuka. Omutuukirivu mu butuukirivu mw'onooyima okunywezebwa onoobeera wala n'okutya. Ono baamutwala mu kkomera nga balowooza bagenda mukangakanga naye yali mutuukirivu wa Katonda ng'ali wala n'okutya nga tebimuliimu. Nagambye baatweka Shadrach, Meshach n'Abednego mu muliro tebaategeera gwe baatekamu. They were never alone. Baali n'obutuukirivu bwali butambula nabo era olwatuuka mu muliro Katonda omunene awesome God bagenda. Nebukadneza yagamba twataddemu abantu bameka? N'atabuka n'asooka yeetooloola omuliro twataddemu bameka? Kobbo ne bamugamba ssebo twataddemu abantu 3 ate n'abo bataddemu abamu baafudde dde omuliro gwabookyezza. Naye munda waliwo gwendaba. Katonda wange obadde weevuma akayumba k'osulamu gwe tomanyi nti alimu gwakutegekera. Kubanga obutuukirivu follow after. Kyagamba mu Isaya 5:1 tugende tusomeyoko. Isaya 5:1 atugamba atya 5:1 Isaya 5:1 golaba Ibulayimu ebintu bino byonna Yesu yakubikutegekera nga n'emisingi ensi teginnabaawo. Kati bano amagezi ge twogera amagezi. Mumpulirize mmwe Isaya 5:1 mu lunya osooka. Mumpulirize mmwe abagoberera, those who follow, abagoberera tokiraba. Muntunulire mmwe abagoberera obutuukirivu, mmwe abanoonya Mukama. In fact kitegeeza they are focused on God. They are focused. The Spirit leads them. Omwoyo omutukuvu abeera perfect. Mulira n'agamba mutunulire olwazi kwe mwatemebwako, the rock kwe mwatemebwa, y'obunya n'obunyabwe mwasimibwamu. Tunuulira Ibulayimu jjajja wammwe ne Salaayi eyabazaala, kubanga bwe yali ali omu yekka ne muyita ne mwaza ne muwa omukisa ne mwaza kanima namuyita. Yesu ye yakwelondera era gamba gwe tonnondangako. Saalongo Raymond tonnondangako, nze nakulonda. Kati gwe lwaki obadde obiteeka ku balala? Nakati no si gwe wannonda, I chose you. Nakwelondera okubeera mukwano gwe. Bwe yakulonda okuva lwe yakulonda n'olokoka n'akufuula omukisa. You became the righteousness of God. Bwerekera okwogera bwogezi omukisa. Mukama mpa omukisa. Know who you are. You are the righteousness of God. Gwe mutuukirivu wa Katonda. Bw'oba ng'oli mukkiriza, if you believe, bw'onokkiriza, all things are possible. Byonna bisoboka. Trinity School byonna bisoboka ebyo yakkiriza. Aba Trinity mumpulira. You have a license to prosper. You have a license to grow, to increase, because you are the righteous. Oli mutuukirivu, olina license ekufulu okuwona, ekujja mu busibe, ekujja kubanga oli mutuukirivu. You are not alone. Gwomanyi kyolina, omanyi kyotambula nakyo. Katonda nga yakyusiza dda systems. Simanyi oziraba, simanyi enkola oziraba. It is high time we start to prosper. Va ku bino by'obadde osaba Mukama n'owandika list. List si ekukyusa. Gwe kennyini otandika okutegeera ali mu ggwe. Kyenava mbagamba nti get in all amagezi
kintu kirungi. But in all you are getting, get understanding. Amagezi kyekisingayo obulungi. Naye mu byonna byofunafuna okutegeera. Bayibuli negamba omuntu ow'amagezi abeera w'amaanyi. Naye omuntu alina okumanya yeeyongera obuyinza. Ebyo bitegedde. Kati lisi ne bw'onoogiwandika manya. Tegeera ky'oli. Tegeera ky'oli ssanyu. Mile tegeera ky'oli. Justin tegeera ky'oli. Bw'onoofuna okumanya Aida, noofuna okutegeera, ojja kukyusa lisiti yo ne by'obadde owandiisa. Ojja kumanya ky'oli, otegeera ali mu ggwe. Awulidde Juliet ye. Juliet ye awulidde. Juliet bwerityo. Tekamu Olufalansa accent. Mukama yebazwe. Mwekiri. Okutegeera kwaffe. Omanyi lwaki bagamba mu butuukirivu mw'onooyima okunywezebwa? That is knowledge, okwokumanya. That is understanding. Omusawo bamuleetera omulwadde oba ng'afunye accident oba ng'abadde amanye ekyokukola, ategeera ekiddako. Otwala omusange wa lawyer, amanye ekyokukola, ategeera what is next. Kati naffe we tutuuse Juliet, we tutuuse gwampuliriza, we tutuuse, you know what is next on. You know, otegeera ekiddako, omanyi ekyokukola. You have the Holy Spirit. Olose eki kye bagambye, tomanyi nti you are the righteousness of God. Kyabagamba mu butuuki mwe tunayima okunywezebwa, tugenda kubeera wala n'okujoogebwa, tetuutyenga. Tugende mu Bafilipi. Philippians 4:19. Hey, supply. Abafilipi 4:19. Abafilipi 4:19 agambye ati 19 era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye weetaaga ng'obugagga bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu. Era Katonda era Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. And my God will liberally supply, fill freely, mudembe, Katonda wa. Liberty, your every need according to his riches in glory. Ekyo kyobadde otanaba kutegeera. Oyo Katonda gw'otambula naye Doreen, oyo Katonda gw'oli naye agenda kugabira, kubanga weebiri byakola tabinoonya. Gundi mpolayo nawe mpolayo, waliwo sente zenneetaga tukole ekyo, gundi tikka, gundi tutike kontina twetaaga, oba nkubire gundi naye anaatika. Talina gwe yeetaaga, talina gwe yeebuzaako. Byagenda okukolera talina. Nga n'oli bwe yakeera ku makya n'akwogerera, aboneebone ng'obugulu bw'eggongolo, abaire bwanga bw'ati, abaana be babeere bwe bati, abazzukulu be tebagenda kubeera n'amagezi, abaana be bagenda kusaasaana, bagenda kubeera ng'empewo. Naye yayogera bye yayogera. Timu Mbale 95.8 God Radio. Mukama. Hey! Baba saasaane ng'obugulu bw'eggongolo. Yakeera nakati abadde abyogera, nejjo yagenze mu ssabo. N'omwezi guno agenze. Ayise emisambo, ayise emizimu, ayise abato, ayise byonna saddaaka weeziri nazo zeeswanta. My good Lord, tamanyi kyaliko. Tamanyi obugabirizi bwo tebuva mu gavumenti. Tamanyi obugabirizi bwo tebuva mu baganda bo. Tamanyi obugabirizi bwo tebuva mu bazadde bo. Tamanyi your provision gye buva. Tamanyi nti wagulibwa n'omuwendo gw'omusaayi gutaliiko bbala. Tamanyi nti waweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu oyo yali mu ggwe. Tamanyi nti wateekebwako ekisa. Tamanyi nti gw'oyingira awatukuvu awali ekisa n'okusaasirwa. Tamanyi nti ekigambo mu ggwe kiramu era kikozi, kisala emirundi ebiri, kyawula obusomyo n'omwoyo, amagumba takimanyi. Tamanyi supply yo.
yagamba Ibulayimu tikati bale munyenyezo sitaani zatatonda namugamba bale munyenyezo ne zimulema namugamba kati kale oba zikulemye tudde ku musenyu gubale namugamba nako gunnemye namugamba kale nga bw'obiraba n'ezzadde lyo bwe liriba kati mbuulira your supply n'agende wa Ibulayimu namugamba Ibulayimu nze mpeerayo am your great reward katonda wa ne great yakongerako your great reward mire kuba mwakafaananyi ng'otudde olina omwoyo omutukuvu mwogera ovuga emmotoka mwogera otudde awawaka mwogera ani muli awo mwogera akubikkulira ebyama akubikkulira Moses akubikkulira Michael muli awo oli awo okitegera obadde ogamba oba mpulaninga eki Tina oba ntereeza eki oba nkola eki ali awo akubulira Middle East ali awo otudde naye Team Europe mutudde akubikkula bw'ayogera kino Japan bwaku Australia ali awo omwoyo omutukuvu lwaki ayogera because you are the righteousness of God ab'ekisalosalo ab'e Uganda ab'e Masaka abawa ab'e Saudi mwena ali awo ayogera Imelda ali awo bwagamba Ivan otyaki gundi otyaki yuto otyaki ab'e Fort Portal ab'e Tolabaga kiki ab'e Bunyoro kiki ab'e Gulu kiki abali kikyate kiki akubuza kiki abali ekigeza akubuza kiki abali mu Buganda kiki abali Kotindo kiki mwogera Karamoja Moroto Arua ali omwo yes ali awo ovuga kati oli ogenda ku mulimu kati akyusa bw'akyusiza obadde ogutya obadde otya kati akyusiza kati ate mwogera naye agamba totya tulina tofaayo wembeera ebeera namulondo yakato kuba ndi Katonda bamalayika webali ekitiibwa bwekiri ekigambo bwekiri tofaayo ebigambo byonna oyogera nja kuteeka akamwa n'amagezi byabadde bateesa byonna mbikomya nzijawo okuteesa kw'amawanga ndibya oli wakawo kati laba bw'okyusiza level zikyuka level I'll supply library I'll supply nja kugabirira with a free heart where the Lord is the Spirit, and where the Spirit is, there is liberty. Mukwano. Saro mpulira. Library agabirira. Tata alya waka mwami n'omukyala kisaaki. Byakagaba. Bana kiki. Mutu munyumya. Ate abaana tebasomye gundi agamba tofaayo nina plan. Bino byonna nabimanyanga weebiri. Ate omwami ate bako ate omukya ate wetusula I know nina okuteesa okulungi gy'oli ekkanisa kuba akalulu ku lwa Yesu ekkanisa ate gwe sinza kubanga agamba omulimu gwe ogwa mulimu gwe kati ffe ensobi ze tubadde tugwewadde tugumuddize olyoka olabe we kigenda okubeera kigenda kutagala butagazi. You are not alone. Toli weka. You are not operations manager. You are not. You are not. You a partaker. Mukama yebaza. Bino bibyo. Mubadde busungu. Komera kiri yagala bakuteekemu. Obadde wera babadde bagolokose gwe tomanyi oli custodiyo jeva. Obugabirizi botomanyi. Bufa waka gana amagezi tegava mu ggulu. Naye amagezi agava mu ggulu ga mirembe, ga ssanyu, mateefu, tegeegulu kati babadde bakutabudde. Bateesa kutwala bintu byo. Bateesa kutaka lyo. Bakuteeseza ettaka lyo be bali kuwa. Ku ddiiru ki? Ya, Katonda. Chichi. Basaga Josephine. Basaga waliwo Katonda byage agenda kusanyusa. Mu buvubuka bwa kusanyusa. Mu bukadde bwa kusanyusa. Ate ebirala lwaki nnyongerako ebirala. Omwoyo omutukuvu. You are not alone. You will never be alone. You are the righteousness of God. Gwe mutuukirivu wa Katonda. Mukama yebazo. Gwe mutuukirivu wa Katonda. He will supply. Agenda kugabira okusinzira ku kitiibwa kye. Supply. Omumbejja Grace.
He will agabya every moment nakati agabirira. Gw'obadde ky'okoze totuddeeko wabbali kunyumya naye kwogera naye abange akaseera katuuse ofune akabanga otuule naye. Kyobola nti mu Befeso 5:14 agamba mwegulireyo ebbanga mufuneyo akaseera mwegulire ebbanga. Kyategeeza funa akaseera oyogereko naye Favor, funa akaseera Lolisa oyogereko naye, funa time ono amanyi byonna. Mukama yebazibwe. Laba bwagamba mu Bakolinso ekisooka okuva ku lunyiro lw'10 Abakolinso ekisooka Corinthians 1 verses Abakolinso ekisooka essula esooka olunyiro lw'10 olunyiriri olw'18 kubanga ebigambo by'omusaalaba bwe busirusiru eri abo abaabula. Ndowooza olaba tebamanyi kye batukolera ku musaalaba, tebannakibikkulirwa. Gwe tumanyi nti gy'okoma okutambula n'Omwoyo Mutukuvu obutuukirivu bwo lwaki atambula nawe? Kubanga oli mutuukirivu. Christ has made you. Kati kyova olaba atandika okukubikkula n'alyoka agamba okimanyi Mire, okimanyi Justin, okimanyi nti toli wekka. N'agamba bw'ati lwaki njogera ne ku Mire kuba bo bategedde tebali bokka, they will never walk alone. Kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo abaabula naye eri ffe abalokolebwa g'emaanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezi, I'll make foolish the wisdom of the heathens. Rona ndifuula amagezi okubeera obusirusiru. Bino ebyama biri muno omutuukirivu ekiseera kituuka ng'amagezi g'abasirusiru agafudde busiru g'obadde otyo. N'agenda mu ssabo n'alamiriza n'akola n'abawungayo gagenda gwe bw'otegeka baga mu butuukirivu mw'onooyima okunywezebwa. Depth obuziba wansi ogenda waggulu bwe buli obuwanvu n'obugazi. Depth, in-depth knowledge. N'otukesa n'olaba nga kubanga yakuwa amagezi agalwana. Kyobulaba kyava tugaa n'ekyenkomero mubeere n'amaanyi mu buyinza mu ye, in him we live. Paulo yagenda mu Bayonaani Greek abaali abasoma Aristotle, simanyani ojja bampa wa Aristotle ani bonna nga bagezi bayogera amagezi. Ng'olowooza Katonda yayogera. Olwamala Paulo n'ayimuka n'abagamba mwoyo mwe tubeerera abalamu, mwoyo mwe tutambulira, mwoyo. Abasajja baavaawo nga banoonya namba nga tuwe ku namba yo tujja kwogera naawe, tuwe ku abagezi. Kubanga afudde amagezi gaabwe okubeera obusirusiru. Baleke bateesi, baleke bakole bye bakola, baleke bakole byonna nga babiteesa. Amagezi gaabwe gw'oyimirira omulundi gumu ekikoligo n'okimenya bwepa ne bakinoonya nga tebakyakiraba bagenda okusaasana n'obawulira. Wulira bw'agamba omugezigezi aluwa, omuwandiisi aluwa, omuwakanyi ow'omu nsi muno aluwa. Katonda teyasiriwaza magezi ga nsi, kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo bw'etategeera Katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza. Yalokola abakkiriza. Kyova agamba nti no, if you believe, bw'onokkiriza, if you are bw'onokkiriza, omutuukirivu abeerawo na lwakukkiriza. Wira bw'agamba kubanga Abayudaaya basaba obubonero n'Abayonaani banoonya amagezi, naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa eri Abayudaaya enkonge, is a stumbling block, n'eri ab'amawanga busirusiru, naye eri abo abayite Abayudaaya era Abayonaani
Kristo maanyi ga Katonda era magezi. Christ is the power of God. Christ is the wisdom of God. Magezi ga Katonda. Kubanga mmwe mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda. Mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda. Abooluganda nga ab'amagezi abooluganda nga ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa. Balina amagezi ag'omubiri si bangi abayitiddwa. Bw'obadde otya balina amagezi mangi, balina obukodyo bungi, abo batono nnyo, si bangi. Naye Katonda yalonda ebisirusiru by'ensi, abagezigezi abakwase ensonyi. Era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwase ensonyi ab'amaanyi. Golooza bwe baatwalira Yusufu mu kkomera yalina amaanyi gonna, baamulaba ng'omusiru. Oza bwe baamutwala ng'omuddu baamulabamu amagezi gonna. Golooza bwe baasula Sadraki, Mesaki n'Abedenego mu muliro baabalabamu amagezi gonna. Golowooza bwe baakwata Danyeri ne bamusuulamu mpologoma tebadde eri ne baseka kibadde kitumanyiira. Golowooza bwe baateesa okutta abaana ba Isirayiri Yeseza alyoka agoloke tebaaseka ne badde eri ku kacaayi ne banywa ne bagamba abo tubamaze. Olowooza abange naye baategeera kye bali bazanyira. Golowooza bwe baakwata Peetero ne bakanyuka mu kkomera olowooza tebaasanyuka. Oza tebeyita b'amagezi. Golowooza kanso yobwaze, endwadde yobwoze, ensi gy'olimu bye babadde bakuteeseza, olowooza tebakuyise musiru. Ye bwe kiri bagamba tebana abalokole. Naye Mukama yeebazibwe, Katonda yeebazibwe oyo eyakulonda, Katonda yeebazibwe ow'ekitiibwa. Laba bwakwagala, laba obutuukirivu bwe bukutambuliramu, laba ekitiibwa kye bwe kikola, laba amagezi gakuwa, laba bw'osazeewo okugoberera obutuukirivu, laba amaanyi gakutaddemu, laba obusobozi bwakuwadde ng'ab'ensi bwe babawa obusobozi, ate laba obw'ekitiibwa bwe bakuwadde, laba bwakulembera, laba ekitiibwa kye bwe kikusemba, laba obulungi bwe bukwetoolodde, laba entiisa ye, laba obukulu bwe, laba bwakugabirira, laba agabira ne by'otalowoozangako, kubanga akugabira okusinziira ku kitiibwa kye. Amagezi tegabitegeera, amaaso tegabiwulirangako, ne mu mitima tebigendangamu, naye byakuwadde nga bwe bikwetoolodde. Laba obuwanguzi bw'olina, laba ekisa kyakuwadde, laba bw'oteesa n'Omwoyo Mutukuvu, laba bwe mu fellowshippinga, laba gwe omutuukirivu wa Katonda, laba ekisa kya Katonda, laba obwesigwa, laba entiisa ye, laba byakusomesa, laba omuwendo gwe, laba bw'onywezebwa mu butuukirivu, laba togenda kutya, togenda kwerayika, laba ekitiibwa kye bwe kikwetoolodde, laba obuyinza bw'erinnya lye. Otenderezebwa omukwano, twala ekitiibwa kubanga oli osamu, oli wa muwendo gye tuli, eri ekkanisa yo, eri abantu bo, eri abaana bo. Mukama weebale nnyo. Teeka emikono gyo mu kifuba, gamba Yesu, olunaku lwaliro ndokose, nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange, weebale. I'm the righteousness of God. Nze mutuukirivu wa Katonda. You are awesome. Wentambulira byenkola osukulumye. You are so awesome. Gye ŋŋenda, amaka gange, obulamu bwange, obulokole bwange. You are so awesome. Twala ekitiibwa n'ettendo. Weebale nnyo Yesu. Omwaka waffe agenda kubeera Abafiripi 4:19 mu linnya lya Yesu Kristo Mukama akunkuumire. Weeraba. Emmere y'omwoyo gwo. Wangate kiki? Bisiba ngenda. Katondekera ni bannange. Mwaka ku mwaka tuli mu bupangisa. Tulifuna kadya nyumba eyaffe. Nze gulaba kuva mu Emerald Estate sikufuna kyapa. Katulabe. Wabula baby nkwagala. Omwaka guno buli muntu wa kuzimba era gwayagala ettaka eritaliiko nkayana. Emerald Estates bw'oba weekwata balina poloti enteeketeeke obulungi ku nguudo zonna ate nga zirimu amazzi n'amasannyalaze, era poloti zitandikira ku bukadde 4.5. Ekyapa kya Mailo Land. Emerald Estates tugula sako n'okutunda ettaka ate nga tutawuluza n'enkayana z'ettaka. Tukola ne ku nsonga z'ebyapa byonna. Tusangibwa mu Ndeeba ku Masterwood Plaza mu maaso ga BMK. Essimu noti 7 noti 7
782 28 78. Emerald Estates. Make the right move. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa ow'Amutunda Christian Fellowship. Watandisa miliyoni obadde ogenda mu maaso kati ogenda okulaba nga zifuuse 8, 7, 6, 5. Abasinga okujja wano bajja wano nga bagweddereddemu ddala batuuse ku ttaka. Naye gwe nkubira kasoola bange ebintu bitandika kudda mabega. Sooka oggalewo edduuka jangu onoonye Mukama Katonda. Waliwo omusoto oguyingidde mu bizinensi yo. Bameka bafaana bwetu ng'otandise kudda emabega. Oli kadda nnyuma. Olwaleero ye deliverance yo amazima gennyini olwaleero luno. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa ow'Amutunda Christian Fellowship. Ebyange byonna bimanyi abalungi n'ababi abalaba n'abalabe bange n'ababalaba ye yatonda byonna yabifuga kabubo bulamu yabupima yalukeseza ne luno kubasiimye mbeera omulamu. Oh Mukama onkumye nnyo Mukama na luno lukedde olunaku lubenga lwadde mbeera mula. Olunaku luno lutadde mu mikono gyo Mukama nsaba oluŋŋamya amakubo Mukama leero nkulembere sumulula omukisa kube yange ne bemmanja basasule nange nsaba ompa amagezi Sulemaani gewamuwa. Buli kyenkwatako Mukama mpa omukisa nkiganyulwe n'ebiseera bye mmala nga nkola nyamba nsobola okufuna emitego gya sitaani enkumu gyonna gimbuse obukuumi ku bulamu bwange ne ku bintu byange Mukama bumpe obukuumi ku maka gange ne ku bazadde bange bumpe obukuumi ku mikwano gyange n'emirimu gyange Mukama bumpe